Omulungi akomenda kwenda Rose Media Eugene kwaniza onakola nkobezo mujana joto sakengala mukona subscribe nze tayanza nyo tayanza ge hata na subscribe ngotera ko notification obera ngofuna video mubude video jimpereka comment ne ka like mukwana tuba tutesa mukosonga zino zentadeo nga tukyaliko ku mawulire go kubizibwa kwa Honorable Zake mu Parliament yenno Honorable Semjonganda afuddeyo n'agamba nti ddala Abaganda baagera nti ebiddawo tebyenkanankana nga kino nakyogedde olw'okubanga agamba nti okusinziira ku Parliament ezibaddewo eza emabega kulirwa omugenzi Jacob Olanya ne Mama Rebecca Kadaga bw'ozigerageranya ne Parliament eno ekulirwa Honorable Anita Among olabira ddala ng'eno yakibogwe nnyo okusinziira ku bintu ebikolebwa mu Parliament. Agambye nti kyewuunyisa okuba nga temukyali mu professionalism abantu babavuula bakola buli kimu ne batuuka n'okulwanira mu Parliament ekintu ekitaaliwo mu biseera by'edda. Agambye nti ddala Abaganda baagera nti olugero luno nti ebiddawo tebyenkanankana naye kituufu kubanga ennaku zino Parliament efuuse ekisekererwa era nga n'abantu batandise okugiyisaamu amaaso. Kakati ate bwe tuddako ewa Honorable Namboze bambi avuddeyo n'ayogera ku ki kyennyini ekyaliwo nga Honorable Zake agenda okutimpulwa agakonde ng'agamba nti si eyakyereetera ng'abantu abamu babadde balowooza ne batuuka n'omuzannyamu obuzannyozannyo nga bamujereegerera wabula nti olukwe luno lwali kuva mabega era nga bwe yasituka okwogera bingi ebyaliwo byogenda okuba ng'olaba nga bw'abinnyonnyola. Kakati ate ye Tishalumbuye alese bwina atiisa n'agamba ko olwo olunaku Parliament yali yeebunguluddwa abakuumaddembe abasukka mu 100 ate nga buli omu yali akutte emmundu oba bino abijjawa naye ng'agambye nti baali beetoolodde Parliament era nga waliwo olukwe era nga mu luno olukwe mwalimu abo abaali abokubwa amasasi nga kuno Honorable Jesenyo Joel yali namba emu laba ate Zake bwagwa mu gap naye ng'agambye nti nabo bennyini Honorable baba members ba Parliament abali ku luuyi oluvuganya bagende beekebeze bagendeko mu ddwaliro kubanga we bagirako amasannyalaze balyoke bawamba abamu kirabika mbu waliwo ekintu ekyabafuuyirwa nga ye bw'abyogerera nga bwe mumanyi Lumbuye neze updates ze. Wabula kwolwo bwe bajjako amasannyalaze tulaba nga balina ba MPs be bakwata nga muno mwalimu Honorable Shami Malende naye yatutegeeza olw'eggulu nti bamudropping ewaka nga talinaako buvune bwonna katusuubire n'abalala tebaafuna kubanga bannange Parliament yo yeetaaga kusabirwa ennaku zino ebigenda mu Parliament byennyamiza buli muntu. Tubasabira bateesenga bulungi kubanga okuva edda n'edda opposition yabeerangawo n'abo abawagira gavumenti babeerawo naye baasobolanga okutuula ne bateesa ne bakanya ku nsonga ezigasa ffe bannayuganda okusinga otulaga okubeera mu mirerembe buli kaseera. Kakati eyo nga tuvuddeyo tusobola okugendako ewa Hajati ne Haji omusango ogwo ogulimu Maama full figure era ng'ono ye alabika omusango gumutuuse okusinziira ku yalemeddwa okugyayo Haji ku bail kakati alabika nga ayagala okuva mu musango era ng'agamba ono omusajja mbu musiru mbu ayagala nnyo mukazi we era mbu bw'anaava mu kkomera ajja kuddira mukazi we bo balabike nga baswadde. Kino nno kiraga nti omusango gulinga ogumutuuse alinga ayagala oguvaamu wabula ye Honorable Justin Namere avuddeyo n'agamba nti bano bakyali mu kkoota ga lumonde guno omusango guli serious gulina okutuuka ku ntikko oba ku nkomerero yaagwo ey'okuwulirizibwa mu kkooti paka nga buli muntu afunye obwenkanya. Bwe tuvaako eyo tuddako ku kivulo kya David Lutalo bambi yasoose n'alabikako ng'atidde era nga mweraliikirivu ng'amanyi tekigenda kukwatayo naye gye bwagenza okuzibira ng'abantu beeyiye ku Serena era ng'essanyu lyamugize katono okumuta ng'alaba ajjuza era bambi tumusabira abantu be balemuwagira ne Kabako naye gye yabadde kigambibwa nti yakoze bulungi era ekyo kyekisaanidde bannayuganda mwe bali kuwagira sayidi zonna ne zibeera nga zifuna abantu ne babeera nga buli omu akola ekyo kyabadde kirungi nnyo ne kamatere vidiyo nga bwe zaagenze mukwano naawe obeere ng'olabako mukama mulungi akunkuumire gwe yeekuumidde ku Under Rose Media EUG. Bye bye. Museveni yawadde order ng'ayagala abantu bano wammanga nga ne bekiba kisaana bakubira ssasi mu Parliament bali okubiremu ajja kuwoza kubanga yayisiza statement egamba we should use this opportunity when Americans are still in jubilation or celebrations of the elections. All the news agencies across the world are focusing on American elections, not on Uganda.
We must use this opportunity. Nkulalira mpuga yabadde amanyi ekigambo kino. Ssemujjunganda yadde akimanyi, lumu yadde akimanyi, Anita Amonge akimanyi, buli omu ng'akimanyi balinze chance yabadde baagala. First target yabadde Joel Ssenyonyi bamukuba essasi lye. Owookubiri either Rutamaguzi Ssemakula. Owokusatu yabadde Shabinu Malende. Zaake yabadde Mwakuna. Kati Zaake ye yagudde mulayiniani ya Joel Ssenyonyi. Kati Zaake agenda okujja nti omusajja ayina emmundu nga Zaake amaze okulaba. Zaake bw'ayogera nti omusajja ayina emmundu bagifulu basone bagiga emmundu bagifulumiza mu kavuyo. 1 Speaker n'akugamba, that is my personal bodyguard. Oh, that is my security officer. Timu ekuuma speaker esigala mu lukuubo oba mu parking yard yesigala. Buli member parliament yenna ng'oli ku ludda oluvuganya. Watto nkusaba ogende bunnambiro mu ddwaliro otandika okwekebera. Buli member parliament ng'oli ku ludda oluvuganya ng'obadde mu parliament bagiddeko amasannyalaze, genda mangu weekebere ng'obudde bukyali. Ngoyaga Zaake ebikone bamukubye bya mwanyi oba byakabampane bekukola simpasa za bululu. Zaake yennyini yawadde gahedi speaker of parliament okuyisa wetteeka atya. Zaake bwe yasaba okwogera nayimuka yayogerako ku kintu kyonna ekyemwanyi. Zaake lwaki ajja ayambadde ovulo mu parliament yeggwanga bajambayamu ovulo? Lwaki Zaake yewere mabega ennaku 4 nga bajja okulwana obulwanyi batajja kukkiriza teeka kuyita? Lwaki? So bannayuganda mubeere munku magezi. Abantu b'Emityana, please wake up. Muzuukuka mutegeere nti no abantu abasajja bakola bekolerera byabwe bakola bintu byabeeza mu parliament. Bali mu sympathies. Zaake yasituse mu katebe. Tulina obutebe awo obutulako ababaka abalina obuzibu bw'emigongo. Nze wentula, Zaake watula, n'omubaka basaalirwa. Twali tutulaawo ne Mama Cecilia Ogwalu ye Mukama n'amuyita. Kakati ezo ntebe zaffe era tutuulawo lwa nsonga za bulwadde. Kakati Zaake we yabadde atudde. Bwasituka aloope gwe yabadde alaba n'emmundu. Ono akolo n'ava eri n'ajja entebe n'agituulamu. Ate najjako n'omuzindaalo Zaake gwe yabadde ayogererako. Kubanga eppeesa eriteekako omuzindaalo luli mabegaawo ku katebe. Era mu kamera emu eraga Zaake ng'agezaako mugamba nti waayo omuzindaalo guzzeeko. Naye Zaake speaker n'amugamba nti jangu oyogerere eno mu maaso. Nasooka agenda ayogera ensonga ye. Bw'aba akomawo bali ab'NRM bamuwogganira bamugaana okukola ki? Okwogera. Bw'omulaba nga yeesammula yabadde yeesammulako ababaka baaki BNRM. Naye kati bano we batandikira akatambi bakubuzeebuze nti no Zaake yayingidde mu parliament ng'ayomba n'agenda asitukira mu Akolo. Era olaba bwaddayo wali awo Akolo yamazewo ebbanga ddene ng'akyamugamba leka naawe entudde. Kuba yakutamye ng'alaga nti alina kyamukola. Era na wano teyamugambye yamusindise. Zaake kituufu yanyiize naye yasindisa Akolo ye najja atuule. Akolo kwe kumukuba ebikonde ebingi ennyo ebyo ebyasukkirira. Amba n'abantu baffe nti basebo ne bannyabo ffe tulina mmwe mulina okuwolerezanga ababaka bammwe. Omubaka ali ku ludda lwammwe bwe bamujooga ne bamuyisaamu amaaso abantu ne babifuula ebyokuzannyamu emizannyo. Kuba nze mmanyi abo abaana abato abali ku online abazannya emizannyo si be babyewandiikira. Waliyo abantu abakulu ababiwandiika. Ate kiri wano mu Buganda singa ffe abo mu Buganda mwe mwavudde essajja eryakulanga enjovu nerikuba akasajja akatono akakyoli singa abakyoli bali ku ludda lwa muganda waabwe. Naye ffe wano mu Buganda omuntu ajja n'akwata omuntu waffe n'amukunyakunya naye ffe wano ne tudda ku sayidi ya muyise. Era bagamba mwami Zaake yatandisa olutalo. Omwami oyo Akolo singa nange nali nga ndi mulwanyi yali agenda kutandikira kunze okukuba. Ndowooza mujjukira olunaku lwe basoma Coffee report nti nze natuula ku ttaka. Simanyi oba ekifaananyi ekyo wakiraba nti natuula ku ttaka. Kubanga omwami oyo yajja era mu nkola y'emu n'atuula mu katebe kange mwe nali nkola ki
mwe nali nina okutuula era ekifaananyi kiraga bulungi nga nze ntudde ku ttaka mu palamenti ku madaala nga yo yakola atudde katebe kange wentuula buli lunaku kebampa ntuulengako nga ndi muki era singa nange nze nnyini nali naye nze bwe namusanga ne mugambo waivaayo mu katebe kange n'akaganiramu nze kye nakola nenzirayo nentula waliwa wansi sisobola gamba nti Zaake naye lwaki teyakoze nganze kubanga abantu buli muntu ali yakitinga mu ngeri yanjawulo mazima wabaddewo omuntu eyabadde ddala neki ne mundu awo parliament ya Uganda ekintu ekitakola ki ekitakkirizibwa mwizira ali oba obwongo babusenamu ne bateekamu muki kubanga ye ne school fees zamufa era bangambe temulabanga muwolereza omusajja oyo nade ne roya wekene sinsubuga bwebaze bakola n'ebintu n'omukazi yavukomye yabadde Bulaaya babadde bajja omukazi ate namugamba katika abamu awo gamba nkubi oluyiba tuweyo ebina nti pa ebina tugende mu kooti yebina mugambe nti ate kakati nze funa ekibumba ky'enkoko kisotesote ogambe nsubuga atanyumiza ebyo ebintu nsubuga kojja wange naye sitatugandi omusajja era ajja kuddamu namutunuulira banega nsubuga gwe bujja gwero yababano uye egwe ne mugamba okay ntegedde ekituufu era batugamba tutijja omusajja ajja kuvaayo addira omukazi tuswale buli nga twali kyetuswala era njagala kuvaamu omusaku guno temuguli mukutta bufumbo bwa musajja oyo omulabewo omuntu atuuka okukola ekyo ekintu bazze bamukolakola bino nebyokupanga mbu nno muyeekera baali baagalayo kasente loya bwe yaŋŋambye injustices zisusse mu ggwanga era tetugenda kwogera mukwano tujja kwogera nnyo bintu nga byamateeka waliyo n'abavumi yamanyi nnyo okuvuma kuwemula shes filth kiteezi nnamba ejjudde mu kamwa ke era mwalabye ye bye yaleese byakuvuma naye munnange nababuulidde nti ebintu bya bbeeyo tebigenda kuba byangu bwe muba mukyali n'omuntu avuma abantu atiisatiisa abajulizi ebyange mbagamba mateeka era mwerabiddeko ye waliwo munnaffe Fulufiga amanye nnyo okuvuma abantu yagenze ayimba nti awa tumuleeta alugaluge naye omuntu bamuleseeyo ebintu bya bbeeyo si byangu kyebatababuulidde ngenda kukibatottolera mu live eno tebababuulidde lwaki bbeeyo bagisabidde mu high court ng'ate omusango gukyali mu magistrates court tebababuulidde naye Sedoko yabadde mugezaako teyakabagambye tebababuulidde lwaki bbeeyo bagisabidde mu high court ng'ate omusango guli mu magistrates court mu mateeka ge Uganda serious offenses nga rape nga murder nga defilement bail tebazisabira mu magistrates bazisabira mu high court. Be sensitive and be mindful of the fact that mukyali mu musango era tuli wakati mu musango nga guli serious nga ne bail we ogisaba mu high court we bagikuuma ojulira mu court of appeal. Ebintu si byangu tubadde tukyali ku bwambuzi kwasantamu embaata n'erinnya ebbaati Masaka wano Mukako secondary school ate teacher teyakutte wa myaka 12 naye ne mwe munaakwata nga buli lunaku mukwata tujja basi